Kabambaggulu agenda obubikkulako eddiba ku bbalaza ewedde nga Uganda ebala abantu 222 abakazulwamu obulwadde bwa kawaali w'enkima oba M-Pox nga Kampala yekutta Kati n'abantu 85 n'eddirirwa Nakasongola n'abantu 41. Ku bano abantu 29 bajjanjabiddwa era ne bawona so nga 12 bakyajjanjabibwa ate nga 9 bali ku ddwaliro lya Nakasongola Health Center 4 ate abana bali ku Lwampanga Health Center 3 mu bifo ebyeyawulwa biyite isolation centers. 2 male, 5 female and 2 children. So far they are fairly well. Just from giving them treatment, they are greatly improving, and possibly I think after 4 days we should have discharged them all because they are really responding on the treatment. Town Council ya Lwampanga oyinza okugamba nti entabiro y'obulwadde buno kubanga gye businze okwegiriisiza ng'abantu 18 be bakwatiddwa so nga mu kitundu kye kimu baliko abantu 21 be balondoola abagambibwa nti batabaganako n'abo abaabufuna era bano bayawuliddwa ku bannaabwe. Nga Lwampanga ward tulina ba contact persons bali abantu 10 be tuli mu following up, then muna mizengere bali 11 contact person. Wadde nga kaweefube munene ddala akoleddwa okulinnya ekirwadde kino ku nfeete, kawaali w'enkima n'asanyalaza bingi naddala mu byenfuna. Town Council y'e Lwampanga gye businze okwegiriisiza emanyiddwa nnyo olw'obuvubi. Kyokka wawulirira bino ng'abavubi amaato baagasimba dda ne beetegula ekibabo. Okusinziira ku mmeeya w'ekitundu kino, ku maato ng'ebikumi 4 ge balina mu Town Council eno agavuba mu kiseera kino tegasukka 50. Buga y'abanda ennyama zimachama kintu otuuka ku mwalo n'ekisana kikukwata. Abantu bateekamu ssente nnyingi ogula amaato. Obulwadde buno bwongereza kubadde bitambula mu maaso ku nnyanja abantu bagaviirako ddala. Ng'ate bizinesi etulina naddala wano za byennyanja abasuubuzi bantu abasinkana ab'enjawulo so kyaleetamu fiya abantu okuteeteeka mu mbeera y'otonsemberera kitegeeza emirimu giba gyongera okuba nga gikakkanamu. Nti n'abasuubuzi abaagulanga ebyennyanja okuva mu bitundu ebirala Lwampanga baagyesamba si kulwa nga banaawuuza ekirwadde kino. Ate n'abantu abalala tubadde tuhalala mu bizinesi abamu ne batuuka ekiseera eky'okugamba kasooke twesonyiwe ekitundu ekyo kigendamu okutuuka obulwadde nga bukoze eki nga bukendedde mu kitegeeza emirimu giba gikka wansi. Kati nze nali musajja musuubuzi wa byennyanja ate nga twasuubulanga n'abakongo kati twawulira nti obulwadde bufubukutukira eyo mu bisolo biva eyo kongo biki eyo abantu ne tubatya. Obuvubi gye bukomye okukosebwa n'emirimu emirala mu kitundu kino bwe gityo. Abamabala, lodge, abafumba emmere n'ab'obudduuka obulala obutunda ebyokunywa n'okulya nabo lwe bakeesa lwe babala kubanga tebakyalaba ku baguzi. Kasitoma kasa baawulira nti M-Pox eri ku mwalo kuno ne badduka beekengera abantu, buli muntu bamwekengera. Naye omuntu yategeera nti ekirwadde kizze nga kitandikidde Zengebe, teri muntu yenna eyasobola okuyimirira wano nti oba asulewo oba ayingire mu bbaala oba agende mu loogi. Kale twakosebwa emirimu egyo gyonna gyafa. Naddala abatunda ebyokunywa mu maduuka bano bankamula butunda nfumba munanasi kuganga bikwatibwamu engalo lively bagenze omutino gugenze gukendera kuba abantu batya. Ekikuube kyajjulanga abantu naddala abavubi mwe baddigidiranga nga bamaze okuyooleeza ebyennyanja byonna byakalira. Nga bwolaba naye dda wabanga busy throughout from morning to sunset nga babbize naye okusinziira ku ekyo byajjawo ebyo buli omu ate kujja eno. Kati balindirira ekirwadde kino lwe kiririnyibwa ku nfeete ekitundu kiddemu obulamu nga we gwali edda.